Yasoma abobubi omuntu azimba nekya tawuni nawulidde Saimo wa BBS ng'agiyita nacho Samu aliita Sabo. Aliita Sabo. Sagadde mukonjere yagiyise Kalicho Village. Kalicho Village. That is the spirit of vice order. Tosobola kuwuliriza n'otegeera. Buli document yonna eyabizonto nze njirina. Lwakuba nkuguddeko bugwi mbadde sikisubira nandikugambye ogire. Era bw'onooba ojaganja agikuleetera. Oli naye agamba yalina endagala. Tagirina bw'abanga akakasa ddala ng'agirina. Siba n'akakadde. Bwe manga nafuna amagezi agagiwandiika. Bwe sobola kufuna amagezi gagitereka. Kati ye bw'aba ayagala okuproofinga yagibawe. Oba mwena temulina ndagala. Nze byenkugamba sebo. Kuba buli omu agamba yalina. Munange nsobola okunyoma. Nsobola okubanga nyoma. Gene dabo kye baagala. Bati okugenda okuwaba kuba tebalina bujulizi. Bagamba akasajja kajja kujja n'endagaano entuufu. Katusinge kuba ye Saabazonto yali Saabazonto olwokuba nti yalinganga leading script writer choir member wano mu church choir leader yes yandibadde nga choir master tumuobwa Saabazonto kati nze okuba giant nti bonna nali mbasingako ekiwago wali osinga Opeto ekiwago anti Opeto yandibadde nga teyalina kiwago ye yalina lubuto olubuto n'ekiwago byanjawulo kati ate ye ng'olwedda alina tayite mugenderako nti musajja mukulu tugamba ono ye jjajja Zonto kati oli ne mmuteekako ekyayanga Zonto akaaberega Yanga Zonto olw'embeera embi era bwe nalinga nnyanjula nga nkyongerako nnyo olw'embeera embi gye kaakuliramu kaalya bubi kaaberegera wano naye nga kantu kakulu ky'obuto nedda oyagala kulaga mu myaka gyange omusajja yagambye walya bubi ndyambiye yakukonya wakona bukonyi niyo oli kakulu kituufu era ekyakutumya Yanga Zonto ekitambo bw'ayogera ekyakutumya Yanga Zonto lwa waberega omanyi akabuzi akaberega ne kakona wakona niyo emyaka olabika osinga giant Zonto kirungi nnyo okwenyumiriza mu kuba omuto oba omumpi nga otegeera okwenkana emyaka omwami ono ye Ssaabakakippita kwata nsoma buli kyonna ekiriko nsoma byonna ebiriko nze sina kyenfeeki ID gye nkutte esoma Republic of Uganda ndowooza original abe ndowooza ogizuumize bulungi eraga Ssaabakakippita nationality Uganda ne balaga date of birth wensinga okwagala eraga nga ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwa Museenene oba gwa 11 November 1994 nga Kafeera ayagala Opeto nga Saabazonto ayagala Saabakaaki olowooza obuzibu bwali ki ono okubeera nga sayizi ye yenkanamu n'eyono ng'alaba babuzabuzibwa simanyi naye nga ye otunuulira Dr. Tyamale ne Saabakaaki bali almost in the same size yali agamba nti Saabakaaki alimu olulogologo okitegedde omuga supidi kubanze mbuuze anti nkuwa facts ezaaliwo oli ajja kujja akugamba ebirala naye nze nali ku ground buli kimu nkimanyi Tyamale mpozi ye mulokole ng'agamba oyo alimu olulogologo simanyi yamumanya atya Dr. T yali yalabira ddi obusamize bwange yali yakandabira ennaku 2 nali kamayendo ku nga geetise nali neeraguza nga neeragulizaawo we bali ebintu byakuteekamu bwongo mulimu omuntu lwowulira nga ekintu kikukutte kikumiimye n'osalawo wampanye Dr. T kambabulire Dr. T yali amanyiganye ne Saabazonto yali amanyiganye n'embabaali nga bo baludde ebbanga ddene mu industry I was novice in industry tukkirize oba tukole ki omuntu gwe walabye leero tosobola kufuna naye emboozi nga gw'omadde naye kumala mwezi gutya gumu kati mwali mwagala mwefasenga eyefasa ekiri awo naye bambi kaali kasajja kalungi kye nasooka okalabako mu busirise mu bw'omwoyo eriisa eryokusatu lyandaga nti kantu kalamu ate tekeeraguza ebyaddala Dr. T muntu mulamu teyeeraguza mulokole temwakola sikiti mwaloga bulozo fuuka abakabi ensi eno ndowooza abasawo b'ekinnansi gye bali bangi be bannannyini akeedi eziri mu kibuga zikirumira tawa abo bagagga bwe muulaba bahaamu be basawo b'ekinnansi naye nabo batugamba n'abagagga nabo tebaloze tebatudde kati toyinza nze kuŋŋamba nti gw'ogaba obugagga ate nga gwe tobulina ekyo ekyenjawulo kyokka bw'oba ogaba femu kitegeeza naawe olina kuba famous ontegeera bulungi nkuwulira toyinza kuŋŋamba nti nno wakwata ffe n'otutwala ku jjinja ate gwe n'osigala ng'essaawa ya leero oli ku zero gebawawa amaanyi n'ettutumu bye nabawa gwe byakulema okwewamba eki obere naye wamaanyi muki mu industry eyaki
ey'okuzannya katemba. Ani yakugamba nti ekirooto kyange kyali kyakuzannya katemba? Kubanga bwe mwawukana otandikawo kye bayita nnyo bizonto. Ogwo gwali muwumbo gwa Bigwe natega Ssaabazonto n'agulya. Kuba nategeera naye ate nali simanyi nti anaabeera omusiru okutuuka ku ssa erikola kye yakola nga mmaze okuteekawo ekintu kye saateekawo mu bugenderevu. Lwakuba temwagala kukkiriza. Dokita Tibwamala okugenda kati we njagala tutandikire. Era we ntandikira nze okubanja. Kuba we natandikira okukola n'amaanyi gange. Weewava Mbabaali ne Ssaabazonto okunnemerako mbatwaleko mu bifo by'enkakasa nti by'amaanyi. Lwaki baŋŋamba mbatwale? Nali introducinga Mbabaali nga nina akanyomero ke tukola nga kabuwangwa na nnono mu pulogulaamu ya Binsanga wano ng'ajja n'ayogera nti ono ye mulongo kino. Okitegedde nti ono ye mulongo azaalibwa okugulu kwe kutunudde mabega, nti omulongo wa Kinyira ye mulongo azaalibwa nga ebitundu bye ebyekyama nga mukazi byegasse. Onfuna bulungi. Kati nanyumyaka akagudi. Kati nabalabanga mmanyi bingi ku nnono. Onfuna bulungi. Kati ne batuuka ekiseera ne bagamba ono omusajja ateeka okuba alina kyakola ki kyamanyi, ne bansaba mbawe ettutumu. Ebyekitambo yamanyi tebisobola kubanga bizze luvannyuma lwa myaka yagaye yakinzijjako kati akizze. Katonda wakuwa omukisa abakuwadde. Amazima ga Katonda Mbabaali nakutwala ku mugga Kizzi kibi ogwawula eggombola ye Nabbaale ne Kyampisi. Mbabaali wajja kiro ssaawa 2 nenkutwala nenkukkiriza n'ekitambo nenkikujjako sokoleke tugenda mpola n'olinnya nekubira n'essimu ku ssaawa 5 n'ongamba owaayo entuuse. Amazima galuma naye gawulirize nga sisobola kubatwala ku lusozi ng'okyaliko ekitambo kubanga amaanyi wali tojja gafuna ng'oliko ogwoyo ogubi oguli emabega kiringa kwambala saati njeru nga tosoose kunaaba. Export TV to the world. Mikwano gyaffe mwenna abatwegese ebirozo weewaawo n'abo abatutegedde agatawulira vumbe tweyanze nnyo kubanga akadde kano mwakatuwa ne mulaba Export TV. Ngenda kusaba kimu ku subscribinga atosharinge ne munnoomuwe amanye gye biba bitandikidde afollowing enteekateeka. Nze omwana Soda abe yakwata kamera kano kankogera ate yakwata essimu ezikubwa. Anyway, tuli ku Ubuntu wetukoledde story eno kifo kirungi nnyo osobola okujjawo naawe n'olabako balina emmere ennungi ka breakfast akalungi lunch ne ka supper akalungi osobola okujjawo n'onyumirwa essente zo. Balina ebisulo ebirungi ate balina ne garden, balina conference halls. Osobola okujja n'opangisawo n'okolerawo kyonna ky'oyagala kutuuzawo meeting eza buli kika, parties eza buli kika, ate nga security eri tight ne service nnungi. Mbadde nkusaba ogezeseeko gwe wenna abadde anoonyawo okusula ng'okomyewo mu ggwanga lyattu Uganda, bookinga Ubuntu togenda kwejjusa nkusabye busabi. Ennamba yaabwe y'essimu eri bakubireko genda mmanya nkuyanja. Ndowooza kansooke na describe ku mulundi guno. Ebigambo by'ogenda owulira si by'omwana Soda yadde bannannyini Export TV yadde abagiddukanya kaabe editor by'abantu ssekinnoomu omuwejjere yatidde dda. Saaba kakyoli otya? Yasoma ab'obubi omuntu azimba nekya tawuni nawulidde Saimo wa BBS ng'agiyita nakyo Samu aliita Sabo. Aliita Sabo. Saagadde mukonjere yagiyise Kalicho Village. Kalicho Village. That is the spirit of vice order. Tosobola kuwuliriza n'otegeera. Chovola bamawulire ga Uganda galimu abantu abali incompetent bangi. Kigambo ekyo nkikozesa nnyo. Nature town kyekifo kyennasalawo n'abo abantu abakkiririza nga babulungi bwa nature abakkiriza nti nature kyekyeyimirira obulamu bw'abantu n'ebintu ebirala. Singa tweka nature nebanga efudde kitegeeza tetugenda kuba na bulamu. Tewali kiwagira bulamu. Nature buliwo kyolaba mu ecosystem kyonna. Ecosystem omukka, ebinyonyi, ebiwuka, ebyomutaka, bacterias n'ebirala byonna kyekiri mu ecosystem. So tugezaako okulaba nga tukuuma ensi kubanga ensi earth is under attack. Era nature town ngenda kugigulawo mu butongole ngenda kuza omwezi 22 ogwokuna 2025 mukama nga mpadde obulamu olunaku lwa World Earth Day, olunaku lwe tukuza Sengendo Earth. So Mwami Saimo ekigambo kiri nature town. Obaka ndowooza butuse bulungi. Ngenda kusaba ne Julius omunkuseere otubuuzeeko mu buufu obwo bwennyini ng'onoonyeza video. Olwaleero mbadde saagala njogere nnyo
mbadde njagala video etunga njagala video yebeere kumpi eya mukwano gwaffe Giant Zonto obubaka bwe yaddamu video gye twasooka okukola tutangaze ensi sooka otubuuzeeko. Mbalamusiza mwenna abatulaba abali ku Expo TV guno gwe mukutu gw'olina okubeerako buli kaseera. Tubaaniriza nnyo buli kaseera tubaawo era tubasaba mu subscribing mu sharing mu commenting era muwulirize. Abanyanze Julius Caesar kya bbeeyi omunkuseere. Olinamu ku mateekateeka awo woli wasoma ku mateeka ogategeera? Nasoma ku mateeka ne balooya nnina. Kyenkola kati kindekawa? Bwe tolina musango oli broadcaster. Tolina musango. Tolina musango. Kale nonyeza ka video awo nga bwe mpisawo bakama bange ngenda kujjukiza gwe wenna alina omwana addayo okusoma. Tuli mu third term. Yes, tuli mu third term. Essomero balita Cambridge Junior School. Essomero lino ddungi mukwano gwange lisomesa omwana n'akenkuka ate omwana takoma kusoma bino ebyateekebwateekebwa mu curriculum y'eggwanga tu Uganda. Waba tulina ze tuyita co-curricular activities ate nga bazidiginga deep. Omwana avaayo nga ekitone kye bakishapeninze nga kirungi nnyo n'atuukana n'omulembe omanyi talent nabwo obugagga. Omwana asobola osoma kuba kati bangi betwalabanga okugeza omuyimbi waffe Edirisa naye yabisoma nnyo kale. Waliwo abaasoma nga Dr. Udamani n'amaliriza nga talent yakunguddemu. So omwana mutwale ku Cambridge kube namba y'essimu omwana kasa omutuusa ku ssomero n'agamba totwala bitabo. You don't take anyugende ku luzungu any scholastic material. Byonna bisanga ku ssomero ebisale byabwe birungi ate nga balabirira bulungi abaana n'eddiini y'omwana bamusaako esiira. Olunaku olwaleero Ssaabazikaaki ngenda kusaba osooke wetondere nze omale wetondera abalabi okutulimba mu video gye twasooka okukola ku ntondawo ya Bizonto. Ku byonna sina kye ngenda kukolako. Osazeewo olemeze mu bulimba bwo. Ekirifuula ensi eddembe gali bamazima. Kimanyi bwe njogera waliwo abanyiiga abakkiririza mu bubbi nga Ssaabazonto bwalimu. Mulimu abakkiririza mu bulimba ng'omusezi Giant Zonto bwalimu. Naye ebigambo byange bye njogera si byogeza busungu. Webana kukyogera nti ebigambo byange. Ebyo byange abyogera yenze Ssaabakaaki. Era binoonya okwansalinga noonya. Nze tonoonya na kunnoonya gwe teekateeka kkomera mu ntwala ebisigadde obindekere. Bwe mbanga nasobola okubateerako n'akuma ekyoto w'essaali nga tusiteeginze nti kaakati bwe bamala okutusiba lwakuba bano abantu beegaana naye bye mwegaana mwegaanira bwereere. Mwegaanira bwereere. Amaanyi ge nabawa n'ettutumu awo wenjagala ndowooza tutandikire. Ge bawawa? Amaanyi n'ettutumu bye nabawa. Gwe byakulema okwewa? Okwewamba eki? Obeere naye w'amaanyi. Muki? Mu industry. Eyaki? Ey'okuzannya katemba. Ani yakugamba nti ekirooto kyange kyali kyakuzannya katemba? Kubanga bwe mwawukana otandikawo kye bayita nnyo Bizonto. Ogwo gwali muwumbo gwa Bigwe natega Ssaabazonto n'agulya. Kuba nategeera naye ate nali simanyi nti anaabeera omusiru okutuuka ku ssa erikola kye yakola nga mmaze okuteekawo ekintu kye saateekawo mu bugenderevu wabula nga nkitaddewo ng'akatego. Tebyakulemerera ku magezi gange Ssaabazonto gamanya amatono. Nga nali ndabyeko ku bibiina ebyali byawukanye ng'amalula n'ekola nnyo amalula n'endaba ekisigaddewo n'ekigenzi. Nali sisobola kukola kintu n'ekituuma nnyo Bizonto. Wabula nakiteekawo ng'akamasunda be. Wabula kyanneewuunyisa nti Ssaabazonto kye nalowooza nti kyagenda okukola era kye yakola. Nange ne muwa omukisa for almost 2.5 solid years. Mu bugenderevu era bwe nali nva nabwe waggulu eri nga tuvaayo ne uniform ne Jajja Zonto. Nambagamba nze mbawadde ebbanga lya myaka 2.5. Mukwate ssente ze tulese ku account ze tubadde tusavinga okumala emyaka 2 muzimpe. Mukwate emitwalo 2.5 ze nassa mu kugula channel muzimpe. Mukwate emitwalo 6. Uliriza mukwate emitwalo 6 ze nasonda mu kugula kamera muzimpe. Era ne mugamba naye zange muyinza obutazimpa musoke muwe Jajja Zonto ssente ezo nga nina ensonga lwaki mbagamba Jajja Zonto. Omusajja Jajja Zonto musajja mukadde ekisooka kino kyamugwako nga takisuubira nnyo nga nze. Kubanze njogerera mu kamera nga sibalimba. Ssaabazonto nammwe mukimanyi nze nina amaanyi ag'enkizo. Nina eriiso eryokusatu ery'omwoyo eriraba. Ekyo nammwe mukimanyi. Bwe nabasitula ne mbatwala ku jjinja ebyaliwo mu bimanyi.
Etutumu lye twalina nga Dr. Tiwali omanyi Mbabali yabadde ayogera omusezi ayogerera emikolo badde yatugenda mpola mpola tutandikire we yatandikira naye simanyi byonna supiidi byonna mbijjukira yatugambye era abogenda tuzanyira we tutandikira mu kutondebwa kwa bizonto tewaliimu ne opeto gwe bakuyingizaamu nti kale tukola naye mu bizonto mu bisanga wano katumuwe formation ya bizonto tewaliimu okayogedde bulungi. What is formation? What is formation? Kwe kutondawo kw'ekintu. Ekintu ekyo kyatondebwa mwagenda okiraba mu abalabi nga siriimu. Walimu. Yalimu. Then kakati gwe olowooza abalabi tebategeera tebalina magezi. Anti emmere lwe muli emmere ery'okutema oba lumonde ery'omusima ery'omujja mu nnimiro ery'okuwaata ery'okufumba n'okujja. What is formation? Okulya si kwe kujjira. Olaba abayizi nga bagoba bayigga ensolo n'akubye obukubi omulanga nti waawo ensolo eyiye eyisaawo naye agabana mu kuyigga omunyago bonna babadde nga baparticipatinga eyakasusa effumu eryafumisa ensolo neyaleese embwa ezaboggodde neyaleese ekitimba watyanga saabakaati bamutuwa bajjula ng'olwedde bino kuba zinalaba bizonto nga bitandika nabiraba bitandika ono yalimu katuyizagamba nti bamutuwa bajjula nga bajjula ki batugambye eyaleeta idea baali bamuyita Dr. T Amale kati lindako okimanyi nti ono abo bonna bogamba waliwo yakola kusimba emyaka 7 nga talina na mulimu nga tebannamukakasanga mukozi ono yamalawo ebbanga ti omulimu ne bamugumu oguli permanent n'afuuka permanent mukozi employee n'okusasulwa anti kati waliwo enjawulo ya simba ne bizondo biva ku simba yabadde ayogera yabigasa ebintu bibiri kati njagala tugenda empola kanso wange waali what is formation kwe kufomingawo kw'ekintu ne mukiraba ekintu nga kizze kyokka njagala wano mulabe omuntu alina diguli ya mass communication n'omuntu alina certificate y'abakayimbira mu kulizoninga yo omusezi janti zonto omugezi okumikolo bade njagala oyogera erinnya linga tokwa kakati nze yamujjako ekitambo nze gwogamba nti nkokera omanyi gye namugirako ekitambo naye erinnya terivaawo ng'omaze okimuggyako ekyaki teyagambye nti nkikomyewo akirinde nga mbaga ate tamanyi n'ekitambo nga kinadda ekitambo ekyo kirina omuze gumu gwe kiwa abantu nti kikumanyiiza abakusinga ekitambo kikujogesa abakusinga toba na buganzi kati kankolage by'ekitambo Mbabali bwe manga nnimba bino nga si byoli ojja kuddamu kyembuuza formation ogitegedde kyokka okumanya leo omulenzi oyo alina certificate y'abakayimbira amanyiira ate musiru muzaale bulira bojja n'ogamba nze ekintu kyenkireyimingako kya Bizonto comedy kyano gye nnasaako ssente ng'egulibwa yali ya Bizonto comedy nga Dr. T amaze okwawukana naffe nga Saabazonto amugobye kino ekintu mukifune ate mukitegeere mwana ogamuloge n'okumugoba kati wano kakati ate era byonna ebyamukozesa ebyo byali ddogo ekyo nakinnyonnyola omulundi guli mbadde sagala kiddamu leero mali njagala kunnyonnyola oli kubanga Dr. T yo okuva ku radio bamuloga bulozi nkugamba bamulogera ku musawo kwata olwekatosi paka Kisoga nfuna bulungi anti omulokole naye bamuloga era abantu abalina amaanyi amabi anti kituufu Pastor Sarah we bali musabira naye ensi eno Katonda bwe yagiteekateeka yateekateeka emyoyo emirungi n'emibi mu bugenderevu waliwo ebintu ebituuka mu bulamu bw'omuntu nga bizibu naye nga Katonda yabiteekateeka bikusange era ng'asindika omwoyo omubi gujje gubikkole nga kiri mu buteefu bwo mu lugendo lwo yensonga lwaki nze sikkiririza nnyo mu bintu byakweraguza kitegerekeka nga mwami Gondi byakugambye nti ekyatwakola Dr. T tugenda tutuukawo so kakati njala tuve kimu ku kimu nga kanso bw'owuliriza oluvannyuma ojja kuwa endowoozayo twagalira owulirize nnyo nnyo sente zemmanja Bizonto era zemmanja Saabazonto saagala weewuguse kuba oli musajja mukulu wazaala abaana olina abakazi b'otamanyi muwendo anti nange babuusa nedda kati Saabazonto abantu abamute gwengani ngaze akyaza mwaboonona erinnya tukyala mu kooti bwe tukyalewo tuba tukyadde mu kooti oba tuba tuzze ku interview kunyumyamu so ate oli mwana muto oli mwana mulungi tambuliraawo njogerera wano nze Saabakati bwowezanga emyaka 2 nga toli mbulamu oyagala nga tovuga mmotoka nekya tawuni egenda vaawo amin nakolanga obujulizi munteeke kaaga n'olwekyo mwami Mbabali Saabasezi omusezi ayogerera emikolo formation ya Bizonto awo wennyini awo kyonna kye kyali namaliriza nga ndi nammwe
tetusobola kuba na idea ffenna mulundi gumu tetusobola kulowooza mulundi gumu ekyo mukitegeere ekimu ekyokubiri teri kampani esobola kubeerawo ng'erimu omuntu omu nga Ssaabazonto era bwe yayogera okitegeera nga bwe yayogera naye nga bw'atasobola kukola kubanga leero bwe yali atugoba yatugamba tuwandiike ng'abawandiika okusaba omulimu mu kampani eri registered egenda okuba fully registered company olwaliwo kampani eri fully registered omukozi waayo abba atya omukutu gwa YouTube n'agutwala ne batamuwaabira nti yagubbye yagututte Shani yennyini naye bwe baamubba n'atwala omukutu era nze kino kyembuuza Shani alina omukutu yaguyina bw'abanga Dr. Tyamale yali mubi Ssaabazonto n'amugoba jjajja Zonto nga mubi Ssaabazonto n'amugoba nze yanga Zonto nga ndi mubi Ssaabazonto n'angoba Annabel Femere Zonto nga mubi Ssaabazonto n'amugoba Big Shani nga mubi owa kamera waffe abantu bataano bonna ne bavaawo ne bagenda maama goba mulungi kyenkana ki abalabi njagala mulowooze kali ate mbabali balize no sagala kwogera nakumuseze eyo kubanga abamalira budde manyi byayogera mbabali tasobola kulowooza kigambo ky'amagezi n'akyogera mu public mu democracy tulina kye tugamba nti abasiru 10 basinga professor omu yes two fools are better than one clever era omusiru kidoomole Ssaabazonto bwegatta n'omusiru mbabali basobola okunsinga obusiru naye nga tebansinze bugezi nandowooza nakwogera mazima bino byenjogera si kulimba so ekya formation ya Bizonto okubawo kwa Bizonto tewaliimu mu idea ate idea obaatya nga siriwo ate nga naliwo nga batandika bagamba bakuyingizaamu nga Ssaabazonto nga bamaze kakati kankubuuze golooza ku Simba waaliwo abantu tulina abakozi bameka Simba tulinako bapresenta abasukka mu nkaaga bameka abaali mu Bizonto naye mu bisanga wano era ffenna nga bwe twali ndawusi yeka yateegatta mu Bizonto kubanga bwe baapimanga ndawusi talina kyajja kusobola kukola mu Bizonto okitegedde bandi badde balita ndawusi kuba baali baludde naye nze yali azze n'omukisa gwange nga nakajja nenfunirawo omulimu bagenda olaba nga nsaana obba nabo wano nali muto ekyokubiri ng'obwongo bukola ekyokusatu nga ndi muyigirize okusinga bonna ekyobuto nedda oyagala kulaga mu myaka gyange omusajja yagambye wali abubi ndyambiye yakukonya wakona bukonyi niyo oli kakulu kituufu era ekyakutumya yanga Zonto ekitambo bwayogera ekyakutumya yanga Zonto lwa waberega omanya akabuza akaberega ne kakona wakona niye emyaka oleko osinga giant Zonto kirungi nnyo okwenyumiriza mu kuba omuto oba omumpi nga otegeera okwenkana emyaka omwami ono ye Ssaabakakipita kwata nsoma buli kyonna ekiriko nsoma byonna ebiriko nze sina kyenfeeki ID gyenkutte esoma Republic of Uganda ndowooza original abe ndowooza ogizuumize bulungi eraga Ssaabakakipita nationality Uganda ne balaga date of birth wensinga okwagala eraga nga ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwa Museenene oba gwa 11 November 1994 era mu mwaka guno tetuli 2024 ennaku z'omwezi 24 November mujja kulaba amazaalibwa gange nga mpeza emyaka 30 egy'obukulu ekitegeeza oli Yesu oli muto si lwa kulyambi yali akikujeregizeeko kuba ngamba yatugambye yali atera nnyo okujerega nti gwe ndyambiye yakukonya yali akigambye lwabanga lwali wawe twabanga n'olwali lwakuba ate nze saamujereganga nti nno oli musezi samujerega nti mbabali oli muki so ekisooka ye formation tutandise Bizonto nga mwendi okitegedde uniform ekituufu uniform ezasooka temwasasula gwe ne opeto kituufu kuba saabinamu interest nga sibyagala nga sinnamanya value yabyo kyeki nze nali busy singa mbabali agamba nti nze balira we bambi ntandika ku radio Simba nga nsoma era omuntu otali mubi atabaako kirungi naye ate omuntu bw'okola ekibi n'osukka ofuuka omubi asusse wali busy nali nsoma ku Metropolitan International University wano Namuŋoona era bwe nasulanga bambi mwami Sserwanja yajjangako n'oluusi lwasuze okumpi wano nga ngamba wayiga oli tugende nantwala nako netugenda nga tunyumya netugenda nga tunyumya ng'abantu so mwami Mbabali formation ya Bizonto okubaawo mwe kyonna kye mwaloota nga mulaba nga nsaana ekyo kyali kinfuula okubanga ntandise nammwe okuloota kwabwe tekungasa naye ekikulu kye mwaloota mulabye nga nza omu ku bagenda otuukiriza ekyo ekirooto ekyo kyenjagala Mbabali akkirize nali omu amayinja agakigaali maje kubanga amayinja agabagawaani gaali maje abe kazanyi omukulu agambye nti namba emu yali Tyamale namba 2
gundi Ssaabazonto. Yes, kati komaawo. Ono nga ebyo bizonto ebyali ku Volongoto UG eya Dr. T Amale. Designer muntu esiranga sina na Luyombo na muntu yonna n'ebirala. Kati Luyombo nani ne Dr. T nga luva kuki wali musamize nga ye mulokole. Obusamize bwange Dr. T yali yalabira ddyo obusamize bwange yali yakandabire ennaku 2. Abalokole nali kama yendo kutenga getise. Okay, nali neraguzanga neragulizaawo we bali. Ebintu byakuteekamu bwongo. Mulimu omuntu lwowuliranga ekintu kikukutte kikumiimye n'osalawo wampanye. Dr. T kambabulire. Dr. T yali amanyiganye ne Ssaabazonto. Yali amanyiganye n'Embabaali. Nga bo baludde ebbanga ddene mu industry. I was novice in industry. Tukkirize oba tukole ki? Omuntu gwe walabye leero tosobola kufuna naye emboozi nga gw'omadde naye kumala mwezi gutya. Gumu kati wali mwali mwagala mwefasenga eyefase ekiri awo. Naye bambi kaali kasajja kalungi kye nasooka okalabako mu busirise mu bw'omwoyo eriiso erikusatulira naga nti kantu kalamu. Ate tekeeraguza. Ebyaddala Dr. T muntu mulamu teyeeraguza. Mulokole. Kyokka olwaleero muloge aliko eddogo ly'ekisoga lye baamuloga era ebintu Dr. T byakola mu musonyi w'omwana oyo abikola lw'amaanyi ga ddogo. Mmwe Ssaabazonto ebintu bye mukola nga muloga abantu temumanyi bubi bwa ddogo. Eddogo bw'ologa omukazi ne bw'aba mukazi n'aloga omusajja amwagale. Waliwo ekibi ekijjira ku kuloga okwo. Osoboleeta obujulizi obulaga nti muloge. Obujulizi mbulina mulabire ku bikolwa. Omwana yakeera ku makya nakugamba baatwala wala giriita kyenkana 5 ezijjudde omusawo ze yabalaga ne bazitwala ekisoga bwe baatuukayo omusawo n'alunga kemiko bulungi. Dr. T ava ku mulimu ng'atamidde era atandika okukola ebintu mu nsi ng'omutamiivu. Kiri kye baalamiriza kyasigala kikalondoola kasajja kattu. Era olwaleero Dr. T omutunulira najja n'akola video n'avuma Abaganda. N'ogamba naye kati omwana ono avuma Abaganda baamukoze eki? Baatutte mayiro ayina mayiro kwali nti gye baawambye gye baatutte. Okifuna najja ate NRM bambi nayogera ebintu nga tebikola ki nga tebikwatagana. Omwana enva gye yavaako ku radio nawulidde ne mwami Ssaabazonto tujja kuddayo nga tutunuulira ensonga ze naye ze yazze nga aje gyembuka obubbi obumuli. Tosobola kujja n'ogamba musimanya n'enkubira senkubuge ng'omaze okuloga omuntu ebyo bikolebwa okulaga omuntu nti nno tewakikoze. Ebyo tubimanyi. Kati nze aliko eriiso ly'obwomwoyo yakeera ku makya ne mbatwala ku jjinja ebyo tebabinimba. Mbambiraba era mbambimanyi. So omwana mwamuloga mumuyambe mu ngeri yonna. Bwe mubanga mubadde mwefuula nti mukwano gwa mwera mumwagala mumutaaseko ekintu ekyo kuba kyayonoona future ye. Y'omu ku baana abaali kusimba nga bakola bulungi nga n'olwaliro Dr. T bw'ombuze lwaki yava ku radio tasobola kunnyonnyola kituufu. Batugamba yali akumye omuliro ne nono Ndawusi nga bafuuse kabwanango n'Endawusi. Ndawusi kusimba akola ngani? Ndawusi ku radio simba presenter. Y'omu ku ba presenter abakaddiide ku radio. Atakwagala tokolawo. Ngani? Waba ku fitina toyinza kubeerawo. Programs director oba yamyuka programs director. Mulimu abantu ebintu bye beeteekamu n'amalala n'okwepanga. At first nze najjanga omusajja namulaba bambi si mubi Ndawusi yenga naturally talemera nnyo ku bintu mu kikula kye. Buli kimu akitwala easy. Ye Ndawusi sijja mwogerako bibi. Naye teri muntu atalina kirungi ate teri muntu atalina kibi. No, nedda. Ndawusi bwe twayawukana yajja n'ayogera ekigambo eky'obusiru. N'agamba abo mbawadde weeks 2 nga tebaliiwo. Ndawusi omusajja omukulu. Gwe twandibadde tutunuulira nti oyo asobola okulera abaana mu industry. Ekifuula omuntu omukulu bwe babajja ne bakwerako obujulizi nti ono yandera n'ono nanderera nyimiridde bwenti. Ye Mandeevu gwe tulina ku radio. Teri muyimbi atamanyi Mandeevu wano kubanga tabakaluubiriza. Kati ogwo omutima gwa musajja mukulu oyo Mandeevu gwe gumufuula ow'enjawulo. Okitegedde kyovola Dr. T yakukubiranga Ndawusi engatta eddagala ebyo babingamba bugambi. Nze bwe natuukawo andeete sensigo buli lunaku kuba ategedde nti nina omudaala muki mu Meat Park Nakase. Naleeta ensigo nendeeta ebigere ne muwola ekyo kyonna kati ekyo bwe kiri teyazisasula naye sijja kumubanja bwandireetako amalala nga naye mubanja. So tuli ku information ekitegedde enkolagana nayo yali nnungi yali good. Omwana talinaako buzibu semulinaako buzibu. Tutereze ne kino ku Bizonto yali akusibyewo nga ayagala obeerewo yali giant yali Ssaabazonto tekuli yansibawo kubeerawo nga yayagala obeerewo nga yo Tyamala ayagala Opeto. Kati nze nayogerawo ki mukubawo kwange kitegeeza waaliwo okulwanaganira eyo gy'essaali nga Ssaabazonto alaba ekitone ekigenda okufa oba ekintu kye beetaaga ekirimu materiyo. Era Ssaabazonto disappointinga nakiragirawa njagala oddeyo otunuulire amaanyi gange ogerageranya amaanyi gange n'agamba baali omusezi. Bati wuliriza nagattako ki ku Bizonto
apart from okubanga nalinda abanyongera nsoma bulungi ngebigambo byatuka Mbabali ekitambo kye kyali tenkimukiriza na kulaba yasumagiranga ekyo ndio kimanyi Mbabali ekitambo kyali kikulemesanga okusoma ngoba obongota yagamba kizzeeyo baba yakimujjako ne baba kyayagala kijja kujja naye lwakubanze mu nkola yange bwenvumula omuntu mba muvumudde omutima ogwange tegufaanagana na gwa Mbabali lwaki okulembeza nnyo ekigambo ekyo ejjinja n'ekitambo olanga ki aha kati bagambye mbudi nakye nange sabo saba zonto ejjinja lina batwala wali yesabo mwajjako ewaka saba zonto gudnadala wajjako ewaka wasanga yesabo ewafu wali yesabo amaanyi g'obwa Katonda ag'olubereberye g'ensomesa ensi ge matuufu era ge gaabalaga kye bayita amaanyi lwakuba temwagala kukkiriza Dokita Tibwamala okugenda kati wenjagala tutandikire era wentandikira nze okubanja kuba we natandikira okukola n'amaanyi gange weewava Mbabali ne saba zonto okunnemerako mbatwaleko mu bifo by'enkakasa nti by'amaanyi lwaki baŋŋamba mbatwale nali introducing Mbabali nga nina akanyomero ke tukola nga kabuwangwa na nnono mu programu ya binsanga wano nga janayogera nti ono ye mulongo kino okitegedde nti ono ye mulongo azaalibwa okugulu kwe kutunudde mabega nti omulongo wa Kinyira ye mulongo azaalibwa nga ebitundu bye ebyekyama nga mukazi byegasse onfuna bulungi kati nanyumyaka akaguti kati nabalabanga mmanyi bingi ku nnono onfuna bulungi kati ne batuuka ekiseera ne bagamba ono omusajja ateekwa okuba alina kyakola ki kyamanyi ne bansaba mbawe ettutumu ne mbagamba bwe mba mwagala ettutumu temugenda sobola kubanga emitima gyammwe si mirungi nakigambye ddala saabazo nti tojja bisobola ne balaba nti nze ndi wa mutima mubi nesooka ntwala Mbabali amazima ga Katonda Mbabali nakutwala ku mugga Kizzi kibi ogwawula eggombola ye Nabbaale ne Kyampisi Mbabali wajja kiro ssaawa 2 nenkutwala nenkukkiriza n'ekitambo nenkikujjako sokoleke tugenda mpola n'olinnya nekubira n'essimu ku ssaawa 5 n'ongamba owaayo entuuse amazima galuma negawulirize nga sisobola kubatwala ku lusozi ng'okyaliko ekitambo kubanga amaanyi wali tojja gafuna ng'oliko ogwoyo ogubi oguli emabega kiringa kwambala saati njeru nga tosoose kunaaba era nagenda okulaba nga temutukudde nga temwetaaga okutukuliza ku leve etya leve emu nakwata Ssaabazonto nenkwata Giant Zonto abantu babiri kuba baali tebakkiriza nnyo mujajja Zonto oyo nga tebamwagala nga abantu olw'embeera ze nakwata Giant Zonto ne Ssaabazonto nembatwala ku mugga Katukula mujjukira nemba naaze ebigere n'entuutunu kwe bayita okwambulula kw'olubereberye awo nalimba tutte mu ssabo nabatwala ku mugga ku ssaawa 3:45 kuba nabagamba mu kwambulula okw'oluberebere omuntu tasukka ssaawa 4 kuba essaawa 4 bwe ziwera mu kukkiriza kwaffe mu ssaawa y'Abaganda olwo olunaku luba luweddeko era bwe namala okubambulula nembatwala ku jjinja eryo twaligendako nze nammwe abantu bameka babiri era ejjinja eryo ekyabantwazaako kwe kukuuma ettutumu lyammwe nga temugwa nga temukka eryo lyali lyakubiri ejjinja eryasooka twaligendako ne Jjajja Zonto ne Ssaabazonto ne Giant Zonto jamu yatukwata mu kibuga Kampala era twatuuka ku jjinja eryo ng'essaawa ziri 6 ogw'ekiro abaami abo baafukamira bulungi nnyo omusange ogwakanoonya ne gukka bulungi nnyo ne gussa obubaka ne gusaba Ssaabazonto akuume okusingira ddala Jjajja Zonto gwe gwali gumaze okulaba nti tayagala Jjajja Zonto baba mu maaso kuba amaanyi g'emyoyo egyo giraba nnyo ensi bw'enaaba mu maaso kuba be bannannyini nsi egy'emyoyo gye gyateekateeka ensi ne Yesu Kristo gyamusookawo Yesu tetumubalira mu musange naye ate omwoyo gwa Kristo gwa busange Yesu tumubalira nti yakabeera mu nsi emyaka 224 naye ate ensi okubaawo scientifically banasayansi twakinoonyereza ne tukizuula nti yakabeerawo 4.5 billions of years kitegeeza waliwo emisango egy'ensi emyoyo Katonda gye yateekateeka nagyo ensi era bw'oba osoma Bayibuli ye Katonda yalagiranga bulagizi nti wabeewo kino giri emisango ne gikola ekyo kyakoze eki temulowooza nti bweyogera ne byekola buki bwekoze wabula omwoyo oguvunanyizibwa kuteekawo ennyanja n'okufuga ennyanja ne gukola ekyo wabeewo ebimera ne bibaawo nga waliwo omwoyo ogubimeza nga si Katonda wabula ku lw'ekigambo kya Katonda nga n'emisango egiriye mukama waagyo kyabangawo Ssaabazonto bwe twava ku jjinja baakugamba okuume Jjajja Zonto era ezimu ku nsonga lwaki nakugamba nti nze ne bw'otampa ssente Jjajja Zonto muwe nga nze nina kyenkutaasa mu bw'omwoyo naye tewasobola kitegeera paka ebbanga weriweddewo kati ebizibu bino byolaba gwe kennyini gwe wabyereetera obutatuukiriza n'obutateeka mu nkola ekyakuweebwa omusange ku jjinja gye twalaga ekyo nkikkatiriza era nkyogera nkikakasa nga sitya mmwe nga ntya Katonda mwene era ettutumu lye mwalina nga tuli ne Jjajja Zonto manya nga tuli ne Dokita Tyamale njagala n'abalabi mu kiseewo essira mulowooze nnyo teryaddamu kuba lyerimu ne lye twakola nga tuli
fenna kyovola maze bwe najja n'enkola nga ndi fomo nasalawo tuwandiike nga tugula YouTube channel ey'okutandika okukolerako wano wentandikira okubanja era Dr. T mabega sirina kye mmanjaako ekyo kyonjagala tubekkiriya sebanja Dr. T sigenda ngako kuvolongoto nti njibanja kuba saawolayo ebyo babintegerera butegerezi nenda banga bangase mu kintu kyabwe okitegeera kati bye mmanjaako ge maanyi ge nassaamu n'obudde bwe yabadde ayogera yakugambye nti nze nakola ki nze nawandiika bali baagala tugule channel yagamba Giant Zonto abeera omwajja tutuzanyirangako tetwagala konjera kuba zino nsonga twagala mazima agamba yero kasoke tuddenga tunatuka ku YouTube ejjinja eryo abooluguudo baali asa ne livaawo ejjinja weeriri lwaki toddone ejjinja weeriri era terisobola kwabika ejjinja eryo amaanyi agakola ki naawe nobeera w'amaanyi muki amaanyi muki kuba atandikako ne New Bizonto neegwa nakikunyonyodde ddala nkugamba okutandikawo New Bizonto nali ntega Saabazonto mu mbo gwa bbi era ngenda kubaleetera programu eddako ngenda kubaleetera ddole Saabazonto n'embabaali gye baludde nga baloga nga bamanyi baloga muntu Saabakaaki era ngenda kubawa n'ennamba y'omusawo gwe bagendako ebusoga bakebere nze ndika edisa eryokusatu era ngenda bawa n'ennamba y'omwami oyo okweraguzalaguza kwe baatugamba anti kwe bayita mwe mukuyita kweraguza naye nze buli kimu kirabira wano wendi seetaaga genda mu ssabo lya muntu yenna era munaaba bajulizi mmwe yagambye yali amanyi wafa statement yabadde mutuufu return of the living dead gye tuliko wakomyewo soko ogambe n'amaanyi agatunula soko ntunule mbagenda ku nsiba wenkugambe ani akusiba baka yagenda ku nsiba tasobola ani asibani omuntu seera asobola tokusiba omuntu ekyo kigambo si kyange linda basabo ne bannyabo kankube disclaimer ndala ebigambo by'owulira ku seeti leero gwe naabiraba gwe binyiiziza ne gwe bisanyusizza si byange kaabe abe kaabe ne bannanyini linda maleyo byaba n'abakulu akunyiiziza mpe nsabe ennamba ey'essimu omukube emiggo kakota linda kompisewo ne kino bwagala otambuza ensimbi tulina mikwano gyaffe aba El Shaddai Money Service International ennamba yaabwe ey'essimu eri awo wansi mbadde nkusaba gwagala otambuza ensimbi ozeetoolooza sengendo nnabulamu buli nsonda yansi bakubireko batambuze sente rates zaabwe ziri wansi nnyo ate nga beesigwa abe South Africa bakolagana ne banka zonna ez'amaanyi ziri mu ggwanga lyammwe ate bino simanyi jaga sindika sente via banka simanyi kusasula DSTV mazzi n'ebirala dduka ku El Shaddai namba yaabwe eri bakubireko katikati omanye ebisingawo sebo nkomyewo mbadde nkugamba kati gwotidde ekyokuba nti omuntu setasobola kusiba muntu nze kya bbeeyi okitegeera wobeera mukwano gwange tofuuka kya bbeeyi naye ate bw'obeera mukwano gw'omunkuseere naawe oba munkuseere era babala bagamba abankuseere babo bazze kyekimu n'okuba ng'oli mugagga ng'olina mukwano gwo gwe toba mugagga naye oba mukwano gw'omubbi naawe oba mubbi kati nange ndi wantu mukuba musuumulwa ono alwanisa ku ono nalinnya ly'oli si ku ono nalinnya tulwanagana n'amazima tebaagala mazima amma nkomyewo gy'oli nkyali kukikatiriza munzireyo ku jjenja nfune ettutumu ejjinja baalyasa anti ettutumu nfune eryaki kuba wadda mu kyalo baadde tebamanyi na gy'oli enfuufu eno yesitudde omulambo nze mulambo good enough kakati ku lw'okuba omulambo kwe njagala otandikira abaami abo baagenda ku musawo ku lw'e Masaka nga omulaguzi n'abagamba ono omwana mugezi nnyo temujja musobola kyemusobola okukola kumutta Saabazonto ne Giant Zonto wano Giant Zonto yawanika omukono n'agamba afe naye ng'omuntu agamba nti nfe nze namujjako ekitambo ekyali kigenda okumutawaanya obulamu bwe bwonna nze ne muwonya okusera naye omuntu gw'owonya obusezi asobola okukera ku makya n'agamba oyo afe omuntu gw'okera ku makya ogaggawaze akera ku makya n'akufuula omwavu onfuna bulungi so kati kino kitegeere toli w'amaanyi mu ggwanga kati obwavu kyebayita obwavu abantu abamu tebakimanyi Mbabaali amaka gamba baali galiwa simanyi ku myaka 14 mwami Mbabaali nali maze okuzimba amaka gange ewange bayitayo misoli bunonko genda otuuke mabega w'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe genda ku airport ogitewo genda ekigungu salamu busaze ekigungu awo ku mwalo yambuka ku kidde emisoli yeri amaka gange myaka 19 mumanyi nze ni musajja musuubuzi wa ddagala alina pharmacy alina drug shop alina clinic ekyo mukimanyi ndi musajja azimba ne kya town etudde ku yikaze taka 15 ate nga kino nkikola ku lwa bulungi bw'abantu bonna mu nsi si ku bulungi bwange nga bwe nakera ku makyane ennumirirwa gwe Mbabaali nkujjeko ekitambo kyo wali wanzize bali n'ongamba abasawo bonna baale mu kijjanja kiwone bakubbye ebbanga ebigambo ebyo bijjukire Mbabaali wabingamba
era kenyini nongamba nti ne Ssaabazooto talina kyakuyambyeko mu kaseera ako. Mbabali we wajjanga nkujjako ebitambo nzeyo kuyigiriza emmotoka ng'omaze okunkaabira ebizibu nti Ssaabazooto omaze n'emyaka egiwera 7 netakuwanga ko yadde mu mmotoka kuyiga. Mbabali ne ovuga emmotoka okuva mu Kalagi nenkutwala paka ekyabakadde paka kyampisi paka eri Namaŋŋaŋa gye nagenda okwambulira ekitambo. Wandibadde osiima gundi n'ogamba kasajja gwe oli kalungi komyawo ekitambo gwonyegere nanti kakati gwonyegere ali kusambya naye ate ono tasobola ddi nsambya kubanga omuntu alina certificate y'abakayimbira nga ali ku radio Simba. Kuliriza nnyo certificate y'abakayimbira. Nanti kakati omuntu alina certificate anti Zonto teyasoma. Ate yasomawa. Asobola obeera nga akola ku radio Simba nga musajja wa maani. Era ne bukya ku makya ne bayisa ebikwekweto nga banoonya abantu abatasoma abali ku radio. Mbabali talina kimulaga nti yasoma oba qualifying okuba mass communicator. Kale ekyo naye akimanyi. Ekyo njagala nkyanuukulire wamu n'ekigambo kye yagambye nti ne ku radio Simba bandeetamu lwa character. Ejja eyakadoma. Good enough. Thank you very much. Kadoma yafa 2010 emeka 2 yali 2012. Yes. Yafiira unali mbeeraawo Namasuba ku Stera. Eddwaliro baliyita Mirembe Clinic. Awo nga kunge olaba wali Nyondo kirabu Nyondo kati waliwo akalwaliro kali awo wafiirawo Kadoma ne wafiirawo ono yayimba ekimuli kya Roza Fred Maiso babaleetanga awo nze nga mbeerawo mabega nalina kakalina kwe nali ngansula okufa ko Kadoma yafa kwayamba ono kakati awo njagala tugende mwami Mbabali kakati tulaba omukisa ku kisiraani njagala mutunulira omuntu aliko ekitambo n'omuntu aliko omukisa wajja n'obeera ku radio emyaka 7 ne bakugoba nga tosaanira kuba ku mpewo ne bakusindika n'ogenda ku Soroti ne Soroti n'ogobwayo Giant Zonto Ssaabazooto kye yakola kwe kutuula naawe ne muteesa muloge Dr. Tiave ku radio bakuleete ojje odde mu kifo kye wabula Dr. Tibu yamala okuvaawo agende baalanga ku radio nga banoonya abavubuka abatasusa myaka 25 awo mwe twajjira era bonna nembayitamu nembeera omu ku bonna eyayitawo daba omukisa odero balanga abagenda okola ku radio ensi esobola okuggwayo ne mu bantu abangi nga bosobola okulowooza nali Ssaabakaki yakola ki eyayitamu ne character ya Kadoma kyonna tekiri naye nze muntu eyasookola ki eyayitamu abala ne bagenda ekyo kimu nembeera nga nzenziza okulipulesinga Dr. T amale Mbabali ow'emyaka 35 ku 38 ebiseera ebyo lwaki oba okola ng'ate baali baagalawo wa myaka atasuka 20 wano twagala ku logic just kyali kitya Ssaabazooto yateekawo embeera eri mukama waffe Mandeevu nti Mbabali bw'aba takola naye agenda kuvaawo akole ki agende era ke kaali akakodyo ke yakozesa oli abeerewo yensonga lwaki Ssaabazooto ne bwapama amazimba Mbabali agalya kubono bw'aba taliiwo oli tasobola kubaawo oli yafiidinga ono yensonga lwaki Ssaabakaki asobola okukola sikuriputi bwe banteeka mu binsanga wano nga nkola nabo olw'okuba nti nno twali abantu baali baagala omu kati tuweze bameka kitegeeza waliwo omujjuzo nga Mbabali akoze omujjuzo mu kifo kye nandibaddemu PD teyandeetera kulwawo nabeera ku probation emyezi 3 nga kampani eri fomo bweba emyezi 3 bwejja gwako nga nsasulwa nenkuzibwa nenfuuka pulezenta omujjuvu nempeebwa puroguramu ya mukulika eyo nga nze Kajabuzi era nengitambuza bulungi okutuuka omwami Sserwanja bwe yalwana olutalo ne mwami Ndawusi ne baluyingizaamu n'abantu abalabe ngenda okubamenyera eno seri luno olutalo lw'ennyumya seri egenda kumaliza nga nkuleetedde ddole gye baaloga nga bamanyi baloga Ssaabakaki n'ensirika mu bugenderevu nga bo balowooza bandifiitinga kubanga mubakundi fiitinga nandibadde Katonda mukiikiridde bubi omuntu asobola okugoba ekitambo mu ddakiika 3 ate bukere ku makya nti baamuloze owulira otya nti pulezidenti wa Nature baamuloze ejjembe lyamutuze it can't be so mwami Mbabali ndowooza ekyo nkittanyiza kyobola Mbabali tasobola kukola sikuriputi ya puroguramu yonna omuntu Mandeevu PD wakuwera nti gwe director wa puroguramu ya mukulika eyo gwe ne Kakosi mukole babiri era omulimu gwa Giant Zonto omukulu mu puroguramu eyo kukuba ngalo mu support singa bayimba nga bayimba mununu ddala mununu yakwambala mununu ddala mununu gwe mulimu gwa Giant Zonto mu binsanga wano tasobola kuyada script kati Ssaabakaki akoze ku mukulika eyo 5 years nga program etambula bulungi nga trendinga bulungi nga buli kimu kitambula bulungi bakitunzi tebaye mu lugunya emyaka 5 tosobola kera kumacha kumwegerageranyako gwa tasobola kuwandika script kale kati ekyo nakyo ndowooza nkitanyiza mwami Mbabali alabye kye bayita omukisa ku kitambo myaka 7 ne bakugoba nodda myaka 10 otandika ofuna akalimu
Kyeki ndakugambye nti ekitambo yadde nakikujjako naye bwe kiba kigenda tekimala gagenda mangu kikulekeramu obuyisayisa ng'okumanyira abakusinga nzijja ne ku mikolo nzijja tugende ani alina endagaano nze njirina kakati gwe totegeera yagitaddeko akakadde kumbabaali sente ze majja wa genosale zibalemye okukolera bulungi zibalemye okubajetingira nze ndi wasa akakadde no kuleeta ndagaano eno tulage nti gwayina endagaano nga ndi mu kooti anti oli omubbi yagambye antwala mu kooti kati saba omubbi Ssaabazonto genda mu kooti ontwale nzije n'obujulizi bwange obulaga nti wabbanze n'obajajja zonto nobba omukazi nobba ne sente z'omukazi oyo nawulidde ng'agamba mbu simanya bamuwa sente nazitugabanya ffe n'omukazi twali tumwebakakoli okwo tugabanye sente atudde ku kinene ky'endagaano yes endagaano nze njirina agamba yalina endagaano eriko emikono ebiri ogwa bulaka waggulu gwe wawandiisa ne bbulu yagibalaze ate yaze teyetegese kati yagibalaze takirina nze byenjogera wano sifeekiirwa kakati wuliriza kakati njagala wano tulage ano ati wa bwongo ebigambo mbabali byayogedde talina magezi gakulyetinga mboozi neyo gye yanyumya Ssaabazonto yagimuweera gyayogera ebyo byakola ki nosensi gwe yayogedde okitegeera kakati ku kyendagaano yakugambye nti baali tebawandiise naye Ssaabakati n'abagamba bakole ki tuwandiike kakati n'oleeta n'ekitabo lwaki nagaana nedda nze eva ntambula n'ebitabo ate ntambula ne fayiro eva ekyo kyo kimanyikiddwa naawe ebbanga lyondabye era okirabye akasawo kange kabaamu peeni kabaamu ekitabo nenotinga odda kujulira kakati nabagamba nti bwe tuba tugula chano eno ya Bizonto comedy kubanga eyo chano yali ya muvubuka Big Shannon oyo yali akwata video za binsanga wano nga ateeka ku channel eyo era teko kuba yali binsanga wana ababa eyo YouTube n'agituguza emitwalo 10 ejo ngamba tuwandiike era nze ne mpandiika mu mukono gutya gumu wano mu bode byonna nagiwandiika mu mukono gumu ne peni bonna ababaddewo bonna era eriko emikono gy'abantu 5 nze kenyini ze nasooka waggulu Ssaabakaki nensayininga ne namba essimu yange sembyana mu 5 eyaddako yalimba bali maliseri jajja Zonto nadda okusatu Ssaabazonto nadda kuwokuna Big Shan najja atunze kuba ye yatuguza omukutu emitwalo 10 ejo mbabali yabagambye Ssaabazonto yakola ki emitwalo 10 ezo waliwo omusajja bamuyita Musa Majoba owa Whistleblowers Association yaweereza sente ezo nga tumulanga bawoleza sente ezo Ssaabazonto n'atugamba bane nina sente zammwe onfuna bulungi era ebyaddala mbabali teyalimba ku sente Whistleblowers oyo mwami Musa Majoba ze yatuweereza emitwalo 10 kwe twazijja ne tusasula ne tugaba ne zaali zisigaddewo akakadde kaali kamu ne tusigazaawo emitwalo 9 nga tutoddeko emitwalo 10 kakati awo Ssaabazonto abaye yatusasulira aba yatuwa aba yatuwola abate yatuwola abate yatusasulira uba twakwata ku sente zaffe ze tukoledde ne tusasula omuki era olwalero Ssaabazonto ne bwe buli baddize nkubanje eje emitwalo 2 n'ekitundu nfuna yakusasulira je nasasula ku sente ezange nze mba nesasulira alizizenga bafunye salary kubanga bana baali babbi kuva mu buto Ssaabazonto okumanya babbi mbabali nga ye muwanika ate Ssaabazonto nga ate ye muwanika kati nga bali awo kuba babba babiri n'abakazi era babba babiri ekikosi kyabwe kibba babiri mwanyiza fe twakula tuwuliriza Simba nga kuliko program bagiyitanga Koti Lutiko nga kuliko omusajja bamuyitanga Kaswigiri nene mulya mukazi wa Kaswigiri oyo Kaswigiri ya mukazi wa Kaswigiri Ssaabazonto ebyo ebigambo byowulira byaba n'abaami Ssaabazonto ye yali muka Kaswigiri kati amalo mulya ayagala okudduka agenda ave mu ggwanga agende n'omukazi oba kiye kyatuukawo oba byali bitya Ssaabakaki ebyo nayo mbozi nja kuyiwa issue eri bweti endagaano entuufu eriko endagaano nze nagiwandiika bwe manga nafuna amagezi agagiwandiika bwe sobola kufuna amagezi gagitereka kati ye bw'aba ayagala okupurufinga yagibawe oba mwena temulina ndagaano nze byenkugamba sebo kuba buli omu agamba yalina munange nsobola okunywa nsobola okubanga nyuma nze nedda bo kye baagala batya okugenda okuwaba kuba tebalina bujulizi bagamba akasajja kajja kujja n'endagaano entuufu katusinge bali bwongo Messi bali basazewo gule kiwanda tebawandiise onaabalita ne agent tuwandiike era nze muntu omu aba w'amagezi nti tulijesalinge kampani Bizonto bibe kampani erifomu kati ate bwe nabawa amagezi ate ne baagala nze abadde amagezi ate bangobe ate bampandisa application ng'esaba nambagamba okusaba kisoboka nga
mpandikanga omu ku ba founder members naye ate okuwandikanga asaba omulimu paka sate kisoboka siri wathe kupakasa mu bizonto kubanga bisasula sente mmeka zesifuna saba zonto ku list gattako okusatu mbade ndo siba nenyoko jja kumusibiramu kubanga nenyoko wamubbisa lindako basebo twaga tumalirize ensonga ya giant zonto kyekira kyayogedde jjeke engalo waliwo tebyali mu sense byonna bw'oba bipimye ngero omuntu alina certificate y'abakayimbira ng'akola ku radio bw'alina okuba basically kwonoona linnya lyawo okwonoona erinnya lye nga lyani diriki yakujjako ekitambo mba natereza linnya lyo mba nalyonoona bino ebintu mukozesa obwongo akujjeko ekitambo nezira ligamba nakikujjako wansasula sente meko kikwajjako oyinza okera ku makya n'ofuna ekintu ekyokwetondera giant zonto tisobola ate yalina okuneetondera okukeera ku makya ne mwegatta mu nzibe naye ng'onziba mbabaali nze mbabaali yakeera ku makya n'ensaba natuuza n'olukiiko nze saba zonto ebimu ku byakolako saba zonto wali okumulaga nti nze ndi musajja wa mumalirivu ate omuntu omulungi kwe kuleetera ekiteeso ekigulira mbabaali emmotoka nga ngambye shaani ffe tukwate sente saba zonto yagamba meeting tajja gibeeramu nga tusonda sente ez'okugulira mbabaali emmotoka ng'omwogezi w'oku mikolo aleme kubanga asera ate ng'aserera ku bigere omanyi mu Luganda tulina omusezi waliwo omusezi gwe tuyita gaali kaayo waliwo omusezi aserera ku gaali ne wabaawo omusezi akanga ng'oyo abeera mu ssanja ne wabaawo omusezi eyeetikka ebintu kati omusezi eyeetikka ebintu atuuka ekiseera n'atandika okusitula emirambo mbabaali yogera amazima wali tozuukuka ekiro n'ozinga omufaliso naleeta omu ku bakazi be wasuula nabo omanyiza ebintu byammwe ebyokwegaana nze ne musajja agamba ebbanga lyonna abadde abeera mu bwayise tebamugobanga muyadde omugezaamu omunwe gw'ettooka olwete omukazi akulumiriza ku kintu ekyo bw'obanga osazewo okwegaana nze bewaŋŋamba gwe kennyini saba kaki ebyaddala nange omukazi yampereza wano odiyo bamuyita Betty Wanders oyo bamubba ne bamwokoloza mukazi wattu n'obusente bw'amaama ebiwodiyo byo tuli kuwama ku busezi omusajja tebamugezanga muyadde omunwe gwa fiya yadde ogwakayinja ku kyobusezi ekyalo kwawangaalidde omutemako oti ekigambo nti asera omuntu omukulu obuvunaanyizibwa mwami Mbabaali olina okwetonda mwami Mbabaali yogera amazima gwe waŋŋamba nti oliko ekitambo nze nakugamba eriiso eryokusatu ery'omwoyo nga likoze eki era neneewaayo nkuyambe ne bwe mbanga nakuyamba n'okera ku makya musalewo mu nzibe mubbi obukadde 15 obwange kuba sente zali ku account zetwasevinga emyaka ebiri zali giri waggulu w'obukadde 6 kuba baatuka ekiseera nakoma mubalanga buli mbukadde nga kyenkana bulinga mwana ne batuma access okuddamu okulaba ku sente ezo onfuna bulungi kubanze nali nfuna 10% nedda olw'amagezi nze nali w'amagezi nga bo babbi bakumpanya omuntu gwe mwatandika nga mukola ekintu nga nfuna 10% naawe ofuna 10% oli wa 20 lwaki toyagala ndabe nti twafunye ndero obukadde 2 nti ku bukadde 2 ninako obwange bumeka bubiri ku 10% nze saakire yimingako nti bannaye munyongeza omusaala wabula nga njagala akatono kenkoledde bakoleki era nze sisobola kuleka myaka gyange egyo ebiri gye namalanga nkola gigende bwereere mubbe ebiri ekitundu mubbe nkaaga ezaagula kamera mubbe ne miliyoni 15 ezo ze miliyoni 15 mu emitwalo nkaaga mu ebiri mu 15 miliyoni 15 muzirye mukwate emitwalo 2 n'ekitundu n'emitwalo 6 ezagula kamera mubimpe oba njala yekusumbwa njala muki nina amatooke nina emmere bwe twali tuzanya bendegere nabaliisa okumala emyezi nga 3 nimbaterako n'abafumbi bwe mba nnimbanga mugamba nti nnimba nabaterako omufumbi mulamba ng'emmere eva mu lusuku abaagala olya katogo yajja zonto ye talya nnyama talya biki nga mufumbirawo akatogo special vegetarian ebe mubijjukire bane mujjukire mutegeresa abakaki gwe muliko nti tabangako munaku kutuuka ku sseeryo ke tuyinza okuba ffenna nga tugwa mu bracket emu naye bwe tukera leero okubala ebyobugagga buli omu byalina bannange tusobola okuba sebo mulimu kweraga omanyi kye bayita okwonona erinnya ly'omuntu defamation blackmail byonna wadde okimanyi nti musango wabula mukwano gw'ono anti kwani omusezi n'omubbi oba okoze defamation anti bagenda kusaba nanoonya erinnya ly'omusezi asigala musezi kati omusezi tumuyite ani tumuyite faaza ku radio simba kwabangako akantu efuulize efuulu whether goes to school or not oyo yejjejje ne kasibadde balabi balungi tugenda sisinkana oluddako mukama katonda omulungi abatukuumire Export TV to the world.